وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. tumutenda Allah jalla wa ala nyine matendo netuzaako okusaasira n'okusabira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam oyo Allah tabaaraka taala gwe yatuma nga kyakusaasira eri abantu bonna. Eddiini eno eri wakati w'ebintu bibiri, tekuliiko kyakusatu. Waliwo sila, itqaanu sila bainak wa baina khaliquk, okutereeza akajegereko wakati wo ne yakutonda Allah tabaaraka taala, ne sila bainak wa baina alkhalaiq, n'okutereeza akajegereko wakati wo n'ebitonde byonna ebisigadde. Yensonga lwaki omulundi gwaffe twayawula wakati wa ahkamu sharia, amateeka agatufuga mu sharia, okusaala, okusiiba, zaka, ani ne tuleeta n'amateeka ag'okubiri ge bayita ahkamu almuamalat, enkolaganayo wakati tewaliwo kyakusatu. Yensonga lwaki Allah tabaaraka taala yasse eddiini eno, yensonga lwaki Allah tabaaraka yatuma ababaka be. Bw'otunuulira mu aya ezimu bw'aba atunnyonnyola yagamba yatuma ababaka yuhi ilahi annahu la ilaha illa hu, yatuma ababaka bonna bonna nga bazze okusomesa abantu bonna ensi yonna, okubategeeza nti teri yateekeddwa kusinzibwa kujja kwani Allah tabaaraka yalina okusinzibwa mu butuufu. Nazzaako ensonga y'okubiri lwaki atumye ababaka, wama arsalnaaka illa rahmatan lilalamin, tetwakutuma okujjako ng'oli kyakusaasira eri ebitonde byonna. Alamin babategeeza ebitonde ebiri wakati w'abantu, amajinni, bamalayika, newankubadde nti tujja kusanga bamanyamu nga bajja mu bamalayika, kubanga bamalayika bo tebagaana. Omuntu yatondebwa wakati w'okuba nti asobola okugaana, alagirwa naye agaana. Kyobola nti ebitonde biri bibiri ebijeemera Allah tabaaraka taala, omuntu n'amajinni. Ebisigadde byonna n'ensozi tezijeemera Allah. Lwaki tezijeemera Allah? Daliilu ali mu Qur'ani egamba nti Allah tabaaraka taala abakussa Qur'ani ku lusozi. Aya mugimanyi, nara'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Nsozi abakugissa Qur'ani nakiteeka ku kitegeeza nti ensozi tezijeemera Allah tabaaraka. Naye ffe be yagissaako Qur'ani tulondamu nonga leero kansaale, enkya nja kukola ki, nja kukubawo endobo, leero kansiibe, enkya sijja kusiiba. Kyova olaba nti omuliro gwatondebwa lwa bitonde meka? Bibiri byokka, amajinni n'abantu. Allah tabaaraka taala atulaga era ne mu Qur'ani ng'atulaga nti ebitonde bye ebisigadde ng'oggyeko abantu. We yali mu Qur'ani mu suratul Ahzab agamba nti inna aradna al-amana ala as-samawati wal-ardi wal-jibal, kyekyaddako fa abaina an yahmilnaha. Yayagala okussa amaana, obwesige, responsibility, agikwase ensozi, agikwase ensi, agikwase biri bisatu kiki twogeddeko. Aya wagikwata basi mukwata Qur'an. Inna aradna sama eggulu wal ardi nensi wal jibala n'ensozi, abikwasa amaana. Fa abaina an yahmilnaha, byagaana. Okugaana okwo si kugaana kujeema, wabula okugaana okuwa ekitiibwa. Kitegerekeka muntu nakugamba nti situkoyaniriza omugenyi, ganokulanga omugenyi munene nnyo nga sigwa asaanira gati ataata sinza asaanira okola ki, tategeeza nti ono ajeemye era tataza gati omwana nanjeemera. Ekitiibwa kyekimulemeseza, obunene bw'ensonga eri kyekimulemeseza. Kati fa abaina an yahmilnaha, gundi ensozi, ensi n'eggulu byagaana biga nti obuvunaanyizibwa bunene. Naye ani yakkiriza? fahamalaha al-insan, bimpe nja kusobola. Omuntu yasaba. Abamanyi bajjawo mu aya ekigambo nti nno rutubatan, omuntu yasinga ebbeeyi era omuntu yasinga obuzito ku bitonde bya Allah tabaaraka taala byonna byonna, kubanga yakkiriza hamlul amaana, okusitula obuzito obwo.
obuvunaanyizibwa nga nti nja kukwetikka. Kati omuntu yatondebwa ng'alinamu ka elementi ak'okujeema. Malayika kyatakola ki? Kyatalina. Malayika okuva lwe yatondebwa paka lwalivaawo n'asaanyizibwawo alina ekintu eki kimu kukkiriza. Tagaana la ya'suuna allaha ma amarahum, bo bakola byo Allah tebakoze byabakkiriza. Naye ate ffe tulinamu akajeema. Amajini gajeema era n'omuntu ajeema. Kati akaako okujeema tukalina. Kati omuntu buli wagonda asukka agenda mu kikomo ekyaki, agenda asukka ekikomo ky'abamalayika. Eddala lyalinnya ligendera ddala ku bamalayika. Kati n'atondayo ebitonde ebirala nga tebirina. Omuntu yatondebwa ng'alina shahwa, okwagala nti kino nkyegombye, omukyalo ono mwagadde, omuntu akirina. Ate n'aweebwa n'amagezi nti ayawula nti ono maama, ate ono ki, ono taata, ono asobola okubeera mukyala wange. Obwongo bwabulina. Kati omuntu buli wakozesa obwongo bwe ayita asukka level n'agenda wala nnyo ng'atidde Allah tabaraka taala. Ate omuntu buli wajeema akka n'asinga eddala ly'ebisolo, kubanga ebisolo byatondebwa nga birina okwagala, naye amagezi gaabyo tegabyawulira. Oyinza okusanga embuzi, ffe tulunda embuzi, oyinza okubeera n'embuzi emu ensajja ng'eri wakati w'embuzi nga 10 enkazi, negenda ng'ewakisa zino zonna nezifuna amuwako. Kati eri bwezaala nezaalamu akasajja nga nako kafuuka ate boosaala, nekeerabira nti ono ye maama yakola ki, era ogenda nga kamwerippako. Kyobalaba nti ffe mu mirimu y'ebisolo tulina kye tukozesa nti embuzi bwezaala, embuzi zino zaawule. Mumanyi lwaki balaawa embuzi? Okulaawa kulimu ensonga bbiri. Lwakuba eyo yirimu bagifuna na ssente naye mugifunire ku bwereere. Naye okulaawa ekisooka kuwa time embuzi endala okulya. Nti embuzi bwe bagiraawa muba mugijjemu okwagala, tekyasobola kulinnyira ndala. Buli wozireka ensajja nga nnyingi mu kiraalo, embuzi zo zigenda kukoga. Kulwaki? Kubanga ensajja ejja kuleka okulya, eyagala kulinnyira. Eno eba ekyala ng'eno eyagala girinnyira, ng'eva ku byokulya nga zirwanagana. Kati nemuziraawa. Eyo yirimu bagifuna na ssente naye mugifunire kuki? Ku bwereere. Kati okulaawo mukategedde ako. Okulaawa tugambye tubalaawa lwa nsonga bbiri. Kati owadde time. Ekyokubiri, embuzi tuziteekamu obuntu nti ono ye maama wo yakuzaala, lwaki omukola ki? Omulinnyira. Kati tuziraawa zonna ezizaaliddwawo, tusigaze ensajja emu eyajja obuzi okukuuma olulyo. Kitegerekeka yensonga mu bisolo, eyo irimu ya bisolo, eyo irimu erimu ki mu bisolo, naye tetujja kugenda nnyo. Abasiraamu tukkirizibwa okulaawa. Kati tugenze mu masa embuzi okukkirizibwa okulaawa. Okulaawa wekuba nga kulina nti kwe kugenda okunyiriza embuzi nga kujja kuginyiriza etuke kuzikiya ng'omuntu agisala ng'enyuma. Kwaki tugiraawo? Twogedde ensonga bbiri, okugiwa time erye irimu yaki, naye eyo yaffe mu bitabo ebirala, si mu bino bye tusomera wano. Akati omuntu bw'atyo we yatondebwa nti ye alinamu akantu kali ak'okugaana, n'abanga bw'aba akoze asukka eddala lyabaki ery'abamalayika. Kyobola nti Allah alina empeera gy'agenda okuwa omuntu amugondedde, muntu so si baki, so si bamalayika. Kubanga bamalayika tebalina wakati wa bigezo ebyo nti agezesebwa nakukola ki n'ekintu n'agaana. Yatondebwa ng'alina kukkiriza nti kati akkirizibwa, bamulagidde akoze, naye ate ebitonde nga ffe abantu n'amajini oluusi tujeema. Ensonga lwaki omuliro gwatondebwa n'ejjana neebanga yatondebwa. N'ekyokubiri nti mbeebaza
entakira okubanga muddingana darusu zaffe zino ne mujja ne mubeerawo ate nga awamu n'ekyo muba mwakooye eggulo mwavudde ku mirimu egy'enjawulo mwaba mbaagala bawummulemu then musobola muga nti atugende tubeerewo essaawa eno gye mutuula wano wallahi alazim enkya egenda kubeera ensonga ennene nnyo mu maaso ga Allah tabaraka taala gwe gyolaba ng'ey'okusaaga gyewatuula wano nga bagireeta ng'olaba mu wiiki tolinaawo kyewakola ky'amaanyi kisinga ssaawa eno emirimu gye tukola gitukooya ovaayo onyiize toyagala kulabako omuntu yenayinayina naye nosala nga nti olwokutana sijja kulwebaka kaŋŋende nkoleki ntuuleko mu darusu okukola tubakubiriza okukola ng'eddiini yaffe teriyo ddiini ekubiriza kukola kusinga ya busiraamu kubanga okukola hard work there is no substitute for hard work tolowooza nti waliwo substitute ya hard work the harder you work the luckier you become buli woyongera okukola ennyo wofuna neki kyoba olaba nti tulina formula egamba nti omuntu abeera ne talanta n'omuntu ng'alina hard work omuntu bw'abeera nga alina talent naye nga tateekamu hard work owa hard work asobola okujja n'amukola ki n'amusinga so hard work kyekintu kye tulina okubeera nakyo ffenna kubanga sente zino zetunoonya it is associated with hard work sente za luganda n'okukola ennyo tuteekamu nnyo amaanyi olwaliro ziyinza okugaana naye bw'oweebaka enkya n'otakola era tezigenda kujja kubanga ne gold gw'oyagala omulungi tasangibwa kuki kungulu olina kumusima ddala wansi fe ekitintale twasimanga kadoma nosima naye olowooza kadoma ogenda kumusangawo olina mumusanga eri wansi ennyo kadoma omumanyi olabye obutajja kitintale mwalaba nnyo omubisi gw'enjuki waliwo omubisi gw'enjuki oguva wansi eyo guli wansi mu kiswa gyosima wansi eyo n'ogusanga mutereke tombuuza yakuteekayo agumanyi naye erinnya ndoza lyatamanyi era nkwewunyiza okubanga okuva ekyengera katomanyi gumu erinnya lyokozesa eryakadoma yaffe eryekitintale kadoma mu mwezi guno nga tugumaliriza mu mwezi gwa Ramadhaani tusaanire tuveemu n'ebintu ebyenjawulo naye tulina okusiba omutima gwaffe ennyo naddala nga tuva mu mwezi guno gwa Ramadhaani nti tukoze ebintu ebisinga tusadde tusiibye tusaddaasi tubadde abantu abalungi eri baganda baffe eri abantu baffe omwezi guno gwa Ramadhaani oluusi ne mukyala we asaba Ramadhaani egende mu maaso n'asaba nga nti singa buli lunaku ebeera Ramadhaani mutabani wo asaba agamba nti omuntu ne ku nnaku ezitali za Lwakutaano ne tulya ne ku nnyama oba ogira Lwakutaano ewuwo olwo bagirya ku ssaani naye omuntu alaba nga waakiri Ramadhaani eno ddaako badde balya ku bintu ebyenjawulo banywa ku mata lwaki banywa ku mata olwanki olwa Ramadhaani eno kati Ramadhaani ebadde omwezi ogw'enjawulo buli omu asaba ekola ki naye naawe gwengaku omutima gwo waliwo ebintu byolina okulwana oleme kuddayo waliwo omuvubuka omu yantuukirira naŋŋamba nti nkusaba onsaasire onsabire omwezi guno gwa Ramadhaani guno ogugenda okuggwako nsigale nga bwe mbadde teeka mu dduwa kiirwaki naŋŋamba nti wallahi nkulayirira Allah olunaku lumu siyinza kusukka siyinza kukka wansi w'abawala basatu benneebakako wanudde olunaku olwo takka wansi lwalabanga loosi afunyeyo basatu naye abeera wakati avaawo buli lunaku okujjako Ramadhaani era Ramadhaani ejjanga nti okuva lwe yatandika mpaka kati teri yali yansindikiddeyo ka message teri yali ankubidde ali Kampala yali abiŋŋamba nga tuli Kampala nenga naye nkusaba onsabire Allah nyweze mu mbeera eno bannange olutalo lwolina nze naawe tulina olutalo bayita jihadu nafsi jihad za miteeko ena waliwo jihad al-kuffar eyokulwanyisa abakafiiri waliwo jihad al-munafiqin eyokulwanyisa abannanfuusi nebeerawo jihadu shaitan eyokulwanyisa shaitan
nebabeerawo jihadu nafsi jihadi yaki eyokulwana n'omwoyo gwo eyo ye jihadi esinga ziri zonna ne bwe tuddira abasiraamu nga balya amayirungi banywa emyenge baba mu betting ne tubatwala ku jihadi nti eno tugenda kulwana na mukafiiri tetusobola kuwangula lutalo olwo ebbanga litumala nga ffe tusoose kwewangula ffe emyoyo gyaffe kyobola nti omubaka sala sallam yalwana entalo zonna ne basigala n'ebisago n'ebiki byonna byonna naye bwe yali amaliriza nga balwadde bafiiridde n'abantu bwe bafiiridde mu ntalo ezo bagamba ati nabagamba nti entalo zonna entono tuzimaze nti entono ziwedde naye tusigazaayo olutalo olunene olwo kati buli omu yeebuuza omuntu alwanye ohodi omuntu alwanye badiri lutalo ki olunene olusinga ezo badiri mugimanyi abantu baafa si nsanvu basahaba ku sport ne bafa 7 endala jihadi omubaka katono bamuttiremu n'afiirwa amannyo ge jihadi zonna zonna abantu bafiiramu naye omubaka bagambye nti ezo zonna ze mulaba layisi tezizitowa naye jihadi esinga obunene jihadi nafsi kwe okulwana n'omwoyo ogutereze gubeere ku ekyo Allah tabaraka ta'ala ate jjukira man kana ala Allahi kama yurid kana lak kama turid buli wokola nga Allah bwayagala obeere ate naye abeera nga gwe okola ki buli wogezaako okulwana olutalo okole nga Allah bwayagala gwobeere ate naye Allah abeera nga gwe okola ki bwoyagala bw'omusaba yanukula kubanga osoose kulwana lutalo lwe naawe nowetereza kati tulina okulwana entalo zaffe wakatiiwo nga tolina kugenda ku neiba weekebere munda mu mutima gwo oli otya oyimiridde otya maaso ga Allah tabaraka taala lutalo lunene jihadu nafsi kutereeza twagala nnyo okutereeza ebweru naye munda tuli baterenkevu waliwo yakuza ekirevu olwokuba omukyala bamugamba nti you look handsome. Sorry, come again. Look handsome. I'm not. Wawa yawasa Mwingereza yeye msomi. Agambye come again. Luzungu. Inati ibintu bibiri agato ushayi no luzungu. Naye oli yakuze ekirevu olwaki olw'omukyala wo kumugamba nti no you look handsome. Olina ekirevu kati takikuza lwaki lwa imaani akikuza lwa kusanyusana hajati twetereze munda mitima gyaffe abamu tujja okusaala nga tulina birala programu yaffe endala nnyo si kusaala daga waayo sira mbaganira okuziika baganira okuzondera ku mbaga ndeka ogendeyo ne bakumanya muntu najja abeerewo bamumanye era bamala okumusondera sente z'embaga tadda mukola ki kulabika bangi bajjanga ne muddalu ne babeerawo embaga bwegwa khalas ne mumubuuza wafuuka bize kola olunaku nti mbeera yewaka naye kigayaaza naye bwe yamanya nti ngenda kuwasa teyafunawo kigayaaza kyonna zonna Friday yajjanga so ebyo ebizibu byetukola ki byetulina jihadu nafsi okulwana n'omutima gwo okuwangula oguteeke ku kituufu olutalo lwonna nga tonawo kulufulumya lutandikira munda nti kati njagala kwetereeza nvudde mu Ramadhaani eno nga mbadde nsiiba kati lwaki sikola ki sisiiba mbadde mu Ramadhaani eno mbadde nsobola okuwaayo diramu zange 10 lwaki siziwaayo mbadde mu Ramadhaani nga nsobola okufuna omusiraamu ne musiibulula lwaki sifuna gwempa ekyemisana mbadde mu Ramadhaani nga nnyunga oluganda abankyawa bona ngezaako okugenda ne batulira ku salaamu mbajjemu akantu kali lwaki sikikola muki kubanga tulina kusigala mu mwezi gwa Ramadhaani newankubadde nti ekiseera kya Ramadhaani kikoze eki kigenze basahaba bamala emyezi 6 nga basaba Allah akkirize Ramadhaani zaabwe ne bamala emyezi 6 nga basaba Allah basinkanye ki nga kitegeeza nti bamala obuwangazi bwabwe bonna nga bali mu Ramadhaani nolwekyo tulwana ennyo Ramadhaani ekoleki mu bimu ku bibadde betulwana okuleka amazambi bannanga amazambi gegamu ku bintu ebisinga okutukosa galina darar galina negative effects oba dangers ze galeeta ku muntu amazambi galeeta hirmanul ilm
omuntu bw'ayitiriza okukola ezambi afuna okukyawa irimu nga takyasobola kuyingiza akikyayira ddala naye omugaa nti ojja tusomeko wali mu ddarusu alaba nga tasaanidde kutuula waawo ndeka tukirawo ne boogera ku bintu ebyo byokola naye nze badde mmanyi nti okubeera okumpi n'omusawo kye kisinga obulungi wofuna obujjanjabi naye omuntu agaanaga nti sajja boogererawo ekintu kyokola kati bali kyogererako wookiveeko herman al-ilm irimu ekola ki Imaamu Shafii yali musomesa wa Imaamu Shafii yani kira Malik barakallahu nja kutambula naawe Imaamu Malik yali asomesa n'atunuulira Imaamu Shafii nga kyali muto n'amutunuulira olunaku lumu Imaamu Shafii yajja okusoma nga talina kitabo ng'awandiika ku ngalo ng'alina byawandiika ku ngalo kati Imaamu Malik n'amutunuulira ye Imaamu Malik n'alowooza nti azannya oyamaliriza naga nti ya gulaamu wayi mutabani wange mwana wandibadde muyizi mulungi naye ozannyira nnyo mu ddarusu namugaa nti seeka mba sizannya wabula mba mpandiika byokola ki nga obiwandiika ku ngalo wallahi baali baavu Imaamu Shafii baali baavu nga tasobola yadde okugula ekitabo Imaamu Malik okusanyuka kwe yalina ku mwana oyo n'okukolako obulungi yaddira haafu ey'emaali ye n'agiwa Imaamu Shafii era Imaamu Shafii okutandika obulamu yatandika ku maali yake tolowooza nti okugamba nti haafu ya Imaamu Malik maali ye n'otwala Imaamu oli wamuwe butambala toga nti yati alina kyekana ng'otunula mulabe butambala ba Imaamu bafaanana ki nkwota kyakulaba kubanga obukitale alhamdulillah naye kale butambala kyekisolo kyaki ky'obusiraamu kati naye nzijeyo egundi main kyali mwabikyusa nti naye ndooza kibula ekyali kakati naddira haafu Imaamu Malik gwe tukugambako yayambalanga buli weyambalanga yagezangako kwambala olugoye olusinga okunyirira olusinga ebbeeyi mu Madiina lwe yayambalanga Imaamu Malik ng'ayagala ayambala engoye ezisinga okubeera ati ez'ebbeeyi yali musajja mwetowaze oyinza okulooza nti ebyo yabambala abamu bagenda balooza nti omuntu ayesmati ng'abeera ne takabbu ne basahaba bakinyaga nti naye omuntu bw'abanga ayambadde nga balooza nti omuntu okubeera smart naye Imaamu Malik ate ye omu ku bantu abasinganga okubeera abetowaze ekiraga obwetowaze bwe waliwo yatambulanga mu Madiina nga tayambadde engatto ng'agamba nti akhsha nti okutambula mu kibuga nga nyambadde engatto nga wansi waakyo wali omubaka bamuziika Imaamu Malik oyo Imaamu Malik bwe yatuulanga mu ddarusu abantu batandika okukaayagana ne basitula amaloboozi n'abaga nti la tarfa aswatakum fawqa sawti nabiy temusitula eddoboozi lyammwe okusinga ku maloboozi gati wano wetutudde tusomerawo ebigambo by'omubaka sala sallam waki musitula amaloboozi gammwe Imaamu Malik kati yalina essente mpitirivu yaddira essente ze haafu n'aziwa ku Imaamu Shafii naye lumu yalaba Imaamu Shafii n'amukwata ku mutwe n'amugamba nti nno mutabani wange Allah akuwadde ekitangaala ekyayirimu fala tutfi'uhu bil maasi togezaako okukizikiza n'okwonoona n'obujeemu n'okujemera Allah n'okuŋŋanya amazambi kati Imaamu Shafii olunaku lumu yali nga luno olwali lutubeeramu mu kuzannya era alina waali kubanga yalina ilimu empitirivu Imaamu Shafii gwe tukugambako eyali omuyizi oyo yali nga bwagenda okusoma ekitabo bw'ati abikka sayidi eno asobole okukwata eno kubanga bw'aba tabisse sayidi eno bino nabyo ajja kubikwatiramu ebyeru okukwata ku yali alina okw'amaanyi yali akwata nnyo Imaamu Shafii era yali agamba abayizi be n'agamba nti nno bwe yasanga yaga nti nno al-ilmu ma'i walau kuntu fil bahri irimu ebeera nange yadde endiwa mu nnyanja nga mpuga mbuuza amasala gonna nja kwanukula ali wansi taga nti akansoke nzireyo nsome ali nabyo ayita nabyo Imaamu Shafii lumu bambuuza ebibuuzo n'afunamu okusika okugamba nga tajjukira bulungi nanga kino nga sikijjukira
waliwo bamubuuza ebibuuzo kumpi 40 n'addamu ebibuuzo 4 36 ne bigaana. Omusajja naga ati Imaamu Shafii ebibuuzo 36 bimulemye tabizzeemu. Namugaa kati ogamba otya ku Imaamu Shafii? Olowooza nze asinga okumanya? Si nze asinga okumanya. Bw'obanga Allah asobola okugamba nti ulimna mantiqa at-tayr, ng'agamba nabbi we nti twamuyigiriza, kiba kitegeeza nti nabbi oyo yali amanyi wa yali tamanyi? Yali tamanyi. Ulimna yamuyigiriza nga tamanyi. Kati nze obutamanya kabonero kagamba kamogo. Imaamu Shafii naye bwe yalaba nga bamubuuza ebibuuzo nga tamanyi nga bimusumbuye, n'agendako ewa sheekhe we bwe bayitanga Wakii, n'abuuza ku sheekhe we, n'amubuuza nti ya sheekhe, enkwata yange ng'enafuye nga ndaba neerabira nnyo, ndwawo okukwata, kiki ekintuuseeko? Era bwe yali ayogera mu katontoma ako yagamba nti shakawtu ila Wakii su'a hifdhi. Newankubadde nti eri tuba tubuyimba obwo obuyimba sa shakawtu ila Wakii su'a hifdhi fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nuru Allahi la yu'ta li'asi. Nalupa eri omusomesa wange enkwata yange embi, n'aŋŋamba atya? N'aŋŋamba nti fa arshadani ala tarki al-ma'asi, n'andagira nti va ku bwononefu. Buveeko Imaamu Shafii. Bwononefu bwa Imaamu Shafii olowooza buliwo? Bwenkana ki? Gwe wegeraageranya obubwo n'obubwe. Kubanga ffe ne oba osiibye okujja ku Allah baasaasidde ng'olinga wano, naye oba osiibidde mu nsi nga Uganda, oluusi okubanga enjala n'obutanywa bye bikwawula kukola ki? Naye bisigadde oba okoleramu owino, oli ayambala kagundi akyakambadde waali, era ajja kujja wadde oli mulamanzaani, okoleramu owino, okolera nakasero. Ebigambo bye boogera buli lunaku bye bye boogera, bakuwemula bakola ki? Tewaliwo mbeera eraga nti basiibye. Waliwo Allah bye yasaasira, abalina essente nga Abdul Karim balinnya ennyonyi bavaayo ne bagamba katugende tusiibire e Dubai waakiri, olabako ku mwezi ogwaki gwalamanzaani. Waliwo ate abalala Allah bye yawa essente nga babalamu naga ati wempangalire wano tusiibe essaawa 2, n'akuba n'anoonya wajje basiibira akaseera akatono mu nsi, n'akola visa yange nenja kusiibira egundi basiiba essaawa 8. Kangende Ramadhaani ngisiibireeyo, anoonya kukendeeza ki budde bwa kusiiba, n'asiibire essaawa 28 nsiibi, n'anoonya wadda n'agira. Bwe bati abantu abamu bwe bakola programu zaabwe. Naye kituliko ekinene ennyo nti Imaamu Shafii omusomesa wa mugambye nti leka obwononefu. Ku lwaki oleka obwononefu? Kubanga anna al-ilma nuru, nuru erimu eno gyeweetisse nuru kitangaala kya Allah tabaraka taala, ate ekitangaala la yu'ta li'asi, Allah tayinza kiwaaki mujeebu. Bannange erimu Allah asobola okuwa emaali, inna Allah yu'ta al-maal liman yurid wa liman la yurid. Asobola okuguwa emaali oba ekitiibwa ebyobugagga omuntu yenna gwayagadde n'oyo gwatayagala. Abiwago asinga okumutya era asobola okubiwa asinga okumujooga abimuwa. Wala yu'ta al-ilmu oba al-iman illa man yuhib. Tayinza kuwa irimu ye, tayinza kuteresa irimu ye mu kifuba eky'omuntu amujooga. Alina kulonda. Kyolaba nti Allah bwe yalagamba Musa alayhi salatu wasalam, yamugamba atya ikhtarna bilisalati wa bikalami, twakusitula ntukulonda. Olowooza lwaki omubaka bamuyita Mustafa? Kubanga yakola ki? Yasutulwa n'alondebwa mu bangi. Kati naawe erimu Allah gy'aba akuwadde aba ayagala ogikuume n'ekitangaala ky'okumugondera, obeerenga omutya buli wonoonya, buli woojoga Allah tabaraka taala n'erimu yagikola ki? Kati hirman al-ilm osooka n'ogibwako irimu. Nze nalabako omusajja yasomera e Saudi, n'addayo Uganda. Bw'amaliriza okusoma kwe n'addayo Uganda, n'abeera e Uganda kemuyita akayaase wa enjala ekugamba nga talina ssente, nebimusalako nnyo nga takyalina ssente. Mu kuŋŋaanya essente zaalaba kati takyayawula halaali ne haramu, n'akuŋŋaanya. Naye nali we nali nga tuli naye
ne bamubuuza ku masala agakwatagana ne swala omuntu waba tasomya al-Fatiha mu swala swala yebeera ntuufu n'agamba nti swala yebeera ntuufu namugaa nti Sheikh al-Fatiha omuntu nga tagisomye mu swala ebeera ntuufu nti era ate kyekigitta namugaa mbadde manyi nti ekibayita eswala ya al-Fatiha bwe bateri mu swala batekola ki kiba teriiwo daga kati natuka okujjukira lwaki kubanga ekisaawe kye yayingiramu tayinza kusigaza irimu tayinza nolwekyo twegendereze nnyo twegendereze mu mazambi mugamu ku mazambi amazambi bwe tuba nga tugayingidde tugenda kufuna ekisooka Sharman el-ilm irimu eggalwawo otuka okulaba nga ebifo bisomerwamu obiraba ng'obutwa naye nga musiraamu omusanga omusiraamu ku street gyatambulira numuga naye wakirujja kumutesa tombulira lwaki already omutima gwe gwafuna gwabikkirwako alaba ekifo kino nga poliisi alaba ekifo kino nga ekifo ekimu ku bifo ebibi byatagala kutuulamu naye nga bino ebifo Allah tabaraka byasinga okwagala bwe kibanga Allah tabaraka taala atugamba mu hadithi mbaka sallallahu alayhi wasallam atunyumiza mu hadithi n'agamba nti bwe tuba nga tukyaddeko mu mizikiti tuba tufuuse bagenyi baani ba Allah tabaraka taala kati ahaqqun lizair ahaqqu lmazru an yukrima zair kikakafu kwakyalibwa okugulumiza oyo akoze eki akyadde Allah yakukyazizza wano mu kifo kye lwaki takugulumiza akugulumiza naki bisakina Allah tabaraka taala makasal salama tunyumiza ati Allah saba malaika yatakhafatuhumul malaika bakka ba malaika ne batubutikira ne batubikirira ne batusabira Allah atuseeko okusaasira kwe n'obutebenkevu bwe tuli mu mbeera nga tukyalina butebenkevu edda twabeeranga Uganda ng'omuntu atya kebayita akatayimbwa tajja kubira akatayimbwa kati wali embeera endala ey'okuwamba omuntu asobola okwewamba basobola okumuwamba yembeera gye tukola ki obwo bwe bunkenke embeera ey'okuwamba wewe shitali mpeeko agenda embeera ey'okuwamba tamutegeera olabye embeera weetuuse okukwe kutya Allah tabaraka taala okugamba mu Qur'ani n'agamba mu sura fenna gye tumanyi لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وتبا نغتولينا الأمن والسكينة نغتولينا بوتبنكيف نغتولينا mirembe olwo tulina okwekebera mu ibada zaffe butebo tuzikolamu kulwaki kubanga Allah tabarak taala abantu kasaba musinza nga bwayagala abaleetera emirembe olowooza lwaki mu suratu nur naye suratu nur egamba nti nagenda kutusikiza ensi mustakhlifan fil ard kama stakhlafa alladhina min qablikum kiki yazaako sharf ya'budunani bomba nga twagala okubeera okusikiriza ensi eno tugifuge tulina kukola ki ekisooka tulina kukola ki kumusinza mutuufu okumusinza omusajja omuyahudi yatunulira abasiraamu n'abagamba nti naye abasiraamu balubomba nga mwagala okutufuga tubeere wansi wammwe nga mmwe muyisa amateeka nga ffe tuteeka mu nkola mulina okukola kino wammanga ekisooka ekinene nnyo singa mukuŋŋaana mu mizikiti gyammwe ku swala eya subuhi ne mujja okusala ku swala esubuhi nga bwe musaala ku jjuma ennamba eyo mu bungi awo mujja kuba mutumazi naye ebbanga mulamala nga ekyo temukisobola ekyo temusuubira kutufuga yalimba olowooza tali mu aya mwayogerera
ati era bajja kulindiriza mpaka omwezi gugweko bwe gugwako nga muddayo mu mbeera zamu naye singa ekyo tukikola ne tugamba nti tujjanga kusaala eswala ya jamaa mu muzikiti naddala ya subuh mu namba ennyingi bwetyo ennene ekyo kyokka kitumalira ku lwaki kubanga ensonga zonna zirina kutandikira mu masijidi okugendawa ebweru naye kakuukulu gwe tukola tumukolerawo olwoza administration waki omubaka yali esinga bakugamba nti administration teri administration yali esinze mu nsi yonna ng'ey'omubaka sallallahu alaihi wasallam naye yavaawo mu masijidi muzikiti gwe gwasomesa basahaba betwegomba okufaananako ngaabo muzikiti gwe gwasomesa batabiin baava mu muzikiti ne bavaawo ne bagenda ne balumba ensi yonna yonna ne basaasana mu nsi yonna wano mu muzikiti nolwekyo tuzanyiranga mu muzikiti hirman al ilm. Ekyokubiri, bwe tuba nga tulwanye amazambi gano tugawangule, bwe tuba nga tukkiriza amazambi gano tuwangule bye tugenda okufiirwa, ekyokubiri mulimu hirman al rizq. Hirman al rizq, riziki yaffe egenda kuggalwawo. Inna al abda la yuhrim min ba'd al rizqi, bakozesa mu hadithi yajja nti min ba'd al rizqi, ayinza okummibwa mugimu ku miyango gya riziki bw'aba alemedde ku buki, ku bwononefu. Lwaki bagamba min ba'd al rizq? Kubanga rizq tekitegeeza sente zokka, kitegeeza ebintu byonna okussa. Kati ayinza okulekera okussa, tubala nti bagamba min ba'd, nga Allah wagamba nti no inna ba'd adh-dhanni ithm. Ba'd yakozesa ekigambo ba'd nti oluusi oyinza okuteebereza enteeberezeemu. Ba'd waliwo mu tafsiri shekhe yali annyonnyola n'agamba nti ba'd kiyinza okuba nga kyenkana nassu eno, kubanga nassu eno eri paati kuki kuggwe nassi, era naye bagiyita ba'd nti part of you nassi. Kati newe nkubadde katono katya naye Allah agambye nti ba'd. Kati oyinza okuteebereza okulowolereza, naye naga nti naye okulowolereza okumu oluusi kuba kuki, kuba kukyamu, nga kitegeeza nti waliwo oluusi okulowolereza okubeera okulungi. Kati tereeza nnyo, kyobola nti tulina su'u dhanni ne husnu dhanni, tubeerawo n'okulowolereza okukyamu n'okulowooza okutuufu. Naye riziki eyinza okukummibwa olw'amazambi g'okola ki, g'okola. Tulongoose nnyo amakubo gaffe ge tujja mu riziki, tuleke okunyaga abantu, tuleke okubba. Kola lya nga kyolya kivudde muki, mu ntuuyozo, kya halaali. Buli woolya ekintu nga kivudde mu ntuuyozo, n'emmaka g'obeera n'emirembe, osobola okutunulako ne ku baana bo, osobola n'okubatwala gy'okola. Naye bw'oba tosobola kubatwala gy'okola, kiba kitegeeza nti tolina mirembe ne mu bantu. Lwaki? Sente oba nzibire visa, ne baweereza sente za visa n'ozinyaga. Omuntu nakugamba nti nteera visa ya mwezi n'ogaa kale n'omukolera nnaku nnya. Tebabikola, babikola n'okola eyekicupu. Ne omusajja n'atuuka ku airport bamukwata nti nga teraga mu system nti yiino yammwe g'okoledde n'otasuubira nti ajja kutambula. Byonna ebyo bannange tugenda kubuuzibwa enkya. Wallahi tugenda kubuuzibwa ku kisooka, tugenda kubuuzibwa ku itqaanu al-fariida, okulongoosa emirimu gya faradha gino gye tukola. Tugenda kubuuzibwa kikyokoze min nawaafil, mu mirimu gino egya sunna kikyokozeeko, olinago omulimu gwokozeeko. Tugenda kubuuza ku nsonga eyokusatu, tarkul haram, okuleka ebya haramu, emirimu gya haramu. Tuleke okuteeka mu mbuto zaffe ebintu bya haramu. Wallahi omu ku basajja abamanyi, Hasan al-Basri, Hasan al-Basri y'omu ku batabi'i abasinga ebbeeyi betumanyi. Hasan al-Basri
erinnya lye yatikirira nnyo mu kibuga Basra mwe yali ava naye nga bamuzaala Makka. Naye Hassan al-Basri yalwala obulwadde ng'agenda kufa, ne bamutunulira mu mbeera gy'alimu ne bamubuuza nti tubuulire ki kye tulina okukola. Bamubuuza nti lwaki oyatiikiridde nnyo bw'otyo? N'abagamba nti kyemmanyi kye neenyomekerezaamu nze Hassan al-Basri siryanga bukyanga mbeerawo n'okutegeera siyingizanga mu mubiri gwange oba mu kamwa kange ekintu kyonna kyonna kya haramu, yadde dirham yadde firis sigiyingizanga mu kamwa kange, ate nkikakasa okuva ku maama wange naye teyandiisaako haramu. oba oyagala kwanukulwa mu ddwazo olina okulya halal, weewali haramu. okuyingiza haramu mu mubiri gwo oba oyingiza mu muliro. Dirhamu emu egenda kufuuka ensonga. Mu hadithi emu ffenna Yesu bwe tumanyi omubaka sallallahu alaihi wasallam atunyumiza naye ku lunaku lw'enkomerero bagenda kuddira dirhamu omuntu gye yalya mu byazaamaanya mu bubbi bagiteeke bagisuule. Allah akugambe nti nno dirhamu y'omusajja gimuddize, amubuuze nti fakaifa aruddaha waqad dhahaba dunya, njimuddiza ntya ng'ate duniya evuddewo. Bagenda kugikwata eno ye dirhamu bagikasuke mu muliro bagaye nti genda ogireete. Onoonya dirhamu emu ogenda ogijjeyo olina ogiwa omusiraamu. Bannange addiini muamala, eddiini nkolagana nabaki n'abantu. Bw'oba tosobola kubayamba ate tobakola ki? Tobalumya, tobanyigiriza, tobabba. Okumuyamba tosobodde, lwaki omunyigiriza? Essente ze tuli eza haramu zigenda kutufuukira obuzibu ku lunaku luli, lunaku lw'enkomerero. Tetugenda kuba lunaku lwangu. Omubaka okutuusa okunyumiza n'atugamba nti agenda kujja omusajja. Omubaka abuuza abasajja nti no atadiruna manil muflis, mumanyi omufilisi yani aweddemu lunkupe ayase n'akataala. Nemugamba nti man laysa lahu dinar wala dirham, yoyo talina yadde filisi talina. N'agamba nti si yoyo agenda okujja ku lunaku lw'enkomerero ng'asutudde ebisiibo bye, asutudde zaka, asutudde akoze hijja mmeka, byonna zina bibi mu maaso ga Allah tabaraka taala. Naye bambi atuuke mu maaso ga Allah tabaraka waqad zalama hadha, yali azamanya gundi, wasafaka dama hadha, yeyiwa omusayi gwa gundi. Byonna birina abisutudde, obungi bw'ebirungi n'obungi bw'ebibi byonna birina. Naye nga mulimu tolowooza nti bannange zambi wakati wo ne Allah alisonyiwa, naye wakati wo n'omuntu Allah abeera nga third party, alinda gwe mukole ki? Mwetereze. Olowooza lwaki mu hadithi emirimu gyaffe gyonna gisitulwa ne gigenda mu maaso ga Allah tabaraka taala? Naye anyumye mu hadithi n'agamba nti okuggyako abantu bameka? Babiri. Agamba era mu hadithi agamba nti anziri hadhaini hatta yastaliha, mulindirize bano okutuusa bakola ki? Bwe bategeeragana. Mulindirize emirimu gyabwe sijja gitwala, fayiro zaabwe muzikuume, kubanga ye third party ajjanga ki? Mubalindirize bano mpaka bwe bakola ki? Bwe bategeeragana. Yiwo oli ayitirimu kimweriza anziri hadhaini hatta yastaliha, mubalindirize bano mpaka bakole ki? Bakwatagane, bategeeragane. Bannange tulongoose wakati waffe. Wallahi buli tunalongoose wakati waffe n'abantu betuwangala nabo, eddiini yaffe tugenda kugitunda, eddunia yaffe egenda kutereera. Naye eddunia yaffe n'eddiini yaffe tebigenda kutereera ebbanga tunamala nga tuli wakati w'okwerya. Gundi talina sente, naawe tolina, naye kafunye wakati natega okalaba nga singa gwokamugjeeko olaba nga gwoyitawo wooli, nga ne bwokamuggyako osigala okyali bubi. Lwaki okamulekera? Anzuri hadhaini hatta yastaliha. Allah agamba nti abo mubalindirize okutuusa banaakwatagana. Nolwekyo twetereze wakati waffe. Eddiini enkolaganayo ne Allah, eddiini enkolaganayo n'ebitonde byonna byonna. Bwekiba nga omubaka sallallahu alaihi wasallam asaasira atukano, omu ku basahaba yalina ensolo ng'aludde okugiwa emmere, ensolo nejja ng'ekaaba amaziga. Ensolo weetuuka bano abasajja b'embalala bano bomulaba basiba ente, ffe tuziraba nga zituuse waffe eri, naye ente neva embalala
ng'omutwe gwayo guli bweru ku pick up guli bweru empewo yonna egufuwa neetuuka ng'ekaaba n'amaziga bagireta kugirya nte eyo mu maaso ga Allah tabaraka egenda kuwako obujulizi gye bansibira awo bansibira embalala bandeeta kundya e Buganda naye engeri gye bantuusaawo yedi kale wantonda mbeere nga ndiibwa naye sisuubira nti wantonda kubanga ndiibwa mu mbeera eyo naye omusajja ayimiridde sahaba ensolo ejja mu maaso g'omubaka salama n'abuuza omubaka salama nti ani nannyini ensolo eno omusajja faqama rajulu fiina omusajja n'asituka mufe n'agamba nti ana ya rasulallah nze omubaka n'agamba nti innaha tashtaki ilayya ensolo eno endoopedde ogiyisa bubi togiriisa bulungi n'agamba tya Allah mu nsolo eno oyinza kuŋŋa nti bwe nga toweza mmotokayo lwaki subhanaka allahumma wabihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu sheikh wange obadde olina kyobuuza waalaikum salaam omuntu obanga asibyeko ennaku esooka ekkumi tanaza ndabula namutu omuntu oyo osobola omusibire ki ekisiibo ekiriwa abiri agasigaddeyo anti abire kakati bw'ofa essaawa eno tobanjibwa asuri kitegerekeka bw'ofa essaawa eno tobanjibwa asuri kuba tonnagikola ki tonnagituukako omuntu oyo bw'abanga abadde mu nnaku 10 ezo asibyemu 3 omusanvu n'atagusiiba osobola okusasula kubanga yo bbanja naye liri 10 abiri gali tennagatuukamu tabalibwa kwaki tabalibwa mu maaso wakitegerekese kitegerekese shaka kiddemu awo bulungi nti asiibye ennaku 30 gonna gaweddewo nga tasiibye n'afa nga limu Shawwali kati oyo omusiibire ezo ennaku oziriwa kitegerekeka omutegedde kyakunyonyodde ekyo mukitegedde ki ye anti kyekimu kyakugambye omusanvu asiibyeko 3 omusanvu negusigalayo naye nkuwa kino kitegere bulungi nti ziriza obubanjibwa ekyokubiri shaka kwekyo kyennyini nti ne soomu yennaziri zisobola okumu ekyawedde edda n'asirika abadde amazeera nze mwongereddeko ategeere kale kati muwulire eriwa teyobuuse akwanuku teyakitegeere asibye ennaku 10 n'afa 2 ne bamuziika 2 gamusanze mu kabuli si kyekyo kakati kati tavunaana ku 2 kubanga tegamusanzeewo osobola omusibira gwe olumala ekikyo enakuzo kati kati ddira osobola okumusiibira bwazibanga ennaku zino zimusanzeewo mulamu nti 10 nga bwe riri yalwadde nga yakasiba ennaku 3 n'abuzaayo ennaku 7 zonna 7 ezo nga alya buli omusanvu kati n'amujjulula oluvannyuma lw'ennaku 10 naye nga asibyeko 3 kati omusanvu guno osobola okusiiba zaatasibe nga mulamu kubanga bamubala ekyo nga bwali kitegerekese Sheikh oli muwe eddakiika ekyo kyaseera kirevu kitegeddemu abuuza nti nzize mbadde nsaala tugezeera nsaala sunna kabuliya naye niya yange yalaka 2 naye muno munda muswala tugeze ekyokulabirako ngenza okola nga obudde tebujja kumala akasalye ddala dhuhuri mpeze nnya si kyekyo
oba zonna nawafi zonna za nawafi zonna za sunna shekhe tuwe kubwino simanyi yo sunna mulindeko leero saumu ngeba kuti mulindeko tuwe kitu